Maxi. So kisoosezza nti sinafuna omuntu wampita ate netegamu awo namuziweddeeyo naye. We are so happy to have you and actually to host your Capital Radio. It is not just a mere issue that we are going to have a concert that we lost you, but use this as an opportunity to have you and also tour you around. Nantongo, radio. Oh, the new year at Temples Radio. Chinkakatako, Okuabila Hajjati of Nantongo, Banga Wemina Wafika, Beats FM Capital Radio. Era abalabbi baffe abalungi abawagizi baffe abalungi tetwagala kugamba nti tekijja kusoboka kino kigirira kusoboka kuba bw'onoonyereza ennyo mu nnyimba enkadde n'osiriikirira wooti mu bayimbi abakyala abasooka mu nnyimba eza bandi she's one of them. So tubasuubira okubeerayo ku Serena Hotel ennaku z'omwezi nga 2 May mujje muwagire Hajjati of Nantongo kubanga naffe bayimbi banne ab'omu kikadde yeb'emyaka gy'omu takyagala naye kale ffe kale ab'ekyasa kye ffe babaababe tujja kubeerayo olunaku lujja kubeera lunyuvu maama ngazinzaala kakomito wange obuga bwagalwa bambuusi wano katubuukewo bannange omwana omutono tajja kwogera. Hello viewers, my name is Patrick Kalungi. Mbiridde mutugende mu kikadde. Nja kusooka okwebaza abaisiraamu okusiiba assalamu alaikum mwenna gye muli n'abakristaayo nabo nja beebaza. Tuli wano kuteekateeka za Sophie Nantongo konsati yaffe y'ennaku z'omwezi nga 2 Ogwokutaano tujja kubeera ku Serena, tujja kuba ffenna tumaze okusiiba, so tujja kuwoolera wano abantu ennaku z'omwezi nga 2 Ogwokutaano ffenna tujje ku Serena twekubisa ekisiibo tubeere mu music omulungi ebintu bwe bityo. Nze Rebecca Jjingo era nga nze baaba wa Hajjati Sophie Nantongo bannange naye ffenna olugendo lwaffe era lwewala lwemabegako kubanga Hajjati yali mu Eagles Productions nanze ndi mu Diamond Productions nasooka okuba hiti bwe yatandika okubeera singo ng'ayimba yekka olwavuddeyo mu Eagles twakolako naye mu Diamond Productions ey'omugenzi Katolwama. Era obuyimba obwo mujjukireemu njagala kujjukiza omulabi waffe nakulinda omulenzi wange nakugondereyo okajjukira omusana opereketya enkuba omuyaga obwo okajjukira simanyi naye nga bwebo mukyalogolokolimbaze kati bwanakulondawo mbeerawe nakubikamudde wekunta nakulindako bolivawo lisanga ebiseera ebyo kakati ne tujjawo n'alyoka asabula. Hajjati wakikuba engoma nina magonene nina obulumi mudeli mwana gwenge ekigoma tukikuba wali nga naffe mu Diamond ye munene waffe olwovera tetwogera teweewakana twakuba ebizinga wano tukuba ssente ne Hajjati Sophie Nantongo ono bajja myaka ali wano omugole waffe owanga 2 May. Lwaki nkugamba ebyo? Ono bamuyita music from the heart for you, music of the soul for you. Bw'otandika okuwuliriza ennyimba za Hajjati Sophie Nantongo okuva gye yatandikira paka ku luyimba kati lwalina kati gwe mumanyi nti lwe lukolera mu mazima tewali nsonga ekusigaza waka nga 2 May. Ye muntu agenda okulinnya ku stage ayimbe okuva lwatandika okuyimba nga teweeboye. Ekirungi yakolako n'omuntu atasangasanga ekatolwama nti obeera ku stage you have to make people happy, value their money. She's a kind of person who values people's money. Tagenda kujja ku stage akwesimbeko nowa. She's a performer. She's a vocalist. She has that appearance. And when we speak of appearance, she appears, my dear friend,
n'anyumira ku stage ayambala bulungi tekikugaana kujja na jjajjaawo nyazaalawo sezaalawo nti bannange tetugenda ebiri eyo tugenda kuwemula nedda ennyimba ze zonna zinyumira buli muntu ow'ekika kyonna so kati kuomulabi waffe olwogezaawo eno tiketi bajja kutubuulira ddi bwe zitandika okufuluma kubanga ffe rehearsals twazitandise dda ate Hajjati tali yekka ng'omuntu nti agenda kuyimbaika ku stage nedda aliko naffe abaazirwanako nyabo byonoonya bwe twazirwana bwe twayimbanga bwe twakubanga ekidongo agenda kukuba live music tosuubirayo kaliyoki nedda agenda kukuba live lukoba ku lukoba luyimba ku luyimba kati nkusuubira okujja with those dancing shows anagira mu nkondo Serena okimanyi ya kapeti ng'ojjamu enkondo ng'ogiteeka wali ng'omuziki nga tuguboja nze nja kubeera mu audience wali eri ng'akubuuza kaliwo kaoyagala ng'atudda mu kayimba kye ng'asabula wansumulula kaliwo kaoyagala taata kayimba kyakasinga okunyumira wali okwana mukyalawo kyali kitya ositegeera ng'akatuba nti mulinange nze mbadde ng'amba nti kati akwongeremu bonasi kayimba kye akaddamu akamba omulala ngayinza omulala nga Mr. Driver wange omukwano osunasuna abalavu sayansi abakyala n'atubuulirira ebisanja ne tubisaba kwegamba Hajjati Sophie Nantongo okutandika okumwogerako eno press eyinza okgenda pakeja naye nga nawe bw'obimanyi munoonyeeko jangu otuwagire akasente bakakugambye tuwagire kuba otuwagidde okuva edda nedda ayagala okumanya omutindo nti kyeki ajja kumanyako kubya omutindo abalina n'ensonga tensene akuba ki obakubya mutindo ndowooza mugula nawataliowira mutindo abakubya mutindo ekyo kyetwogerako the person with vocals she's a vocalist badda ebibyesi byakwebuzaabuza buli kimu kibeera standby ganze nze neeyava okukola obwange bwakusabula kumpewo buli kayimba bwe kwowulira ng'osobola okukansaba nga kakuli ku mutima kati kakutujja kansabe ku bitafe ngenda kukakuba ne bweŋŋamba kaddemu nja kukaddamu n'enkya n'okansaba era nja kukaddamu naye ng'omanya okunsasula kyekino nga biri May gwe nsasulamu ekyo kyokka biri May ku Serena Hotel jangu ng'onyumya baby of mars tolekayo akakowekowe mujjenga mwekozeeko kubanga omukyala agenda okubayibira olunaku olwo mwambazi nawe okimanyi talemera ku kintu wabula atayagala embeera gali otherwise love you so much ready for you that day God bless you nsanyusa okubeera wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Nze Sophie Nantongo, Hajjati Sophie Nantongo, nga nze ndi mu maaso gammwe olwaleero nga ndi n'abateesiteesi nga bwe balabye nga ndi ne baaba wange wano ebyadda temulimu kuwayiriza ndi ne baaba wange wano ate nga ndi ku Capital FM ne Beat FM ne Kiss FM. Ndi musanyufu nnyo okuba nti nfunye akakisa kano nate okuba nti Beat FM, Capital FM basazeewo bawongere taffaali ku industry yange. Nze nno wano mbeera waka kubanga najja mu kifo kino nga ndi kawala katono nga ndi kawala kato naye Beat FM yanyaniriza ate era bwe yawulidde nga nina concert negamba ono tutambudde naye why not nesalawo ejjewo report okuba nti mbatuusaako concert ennungi nga bbiri omwezi ogwokutaano ku Serena. So ndi musanyufu nnyo era nze ndi waka sirinaamu wadde ki okuleka essanyu empitirivu okuba nti omuntu atambudde naawe ate era n'asalawo nti newankubadde okuze newankubadde wasajju nakaza kireke naye nga kyekyo newankubadde ntuuse ku level eyo
era ne bagamba ffe tukyali naawe ate era nga bali nange okubanga obawulira music bakukuba ebifulu byonna we bibeera tubeerawo kubanga mbeera waka. So I'm very happy era njagala okwebaza Capital FM ne Beat FM. Thank you so much. Thank you so much for coming on board. Manyi kigenda kubeera massive. Nze bwe nali ntandika industry eno nagitandikira wano ku Beat FM. Munnange kambalimuze ka story ka. Ngangena nkola concert y'amagwa ngangena nkola concert y'amagwa kumene nazija ku Beat FM. Beat FM kumbe nabo balina ki obuwongo balina oluwongo. Kakati bino abantu babasigulira abawala abatonjukira nali muwala muto nga bangamba nedda Beat nga bwetaddeyo oluwombo nawe teekayo concert tubisanye nga tetubisanya kyokka bannaye jjukira Beat yekuba nyembazo ye maama ye taata nange sewaggula sigoberedde promota nga nkola concert y'amagwa ku mmene amagwa kyegakola oluwombo lwona luyika bweruti naye era nga bwe tuliba luwombo wakiri olyamuki olyamu supu wadde yayiika naye ekifu kyalimu kakati nenkya nnyo neŋŋamba naniizizza bakadde bange ngenda kukola ntya naye okumanya Beat FM muzadde nakomawo wano omuyinza olowooza biri tebyaliko basigala banyaniriza with open arms ne bagamba biri byaggwa biri byali bya show you had to do what you had to do naffe netukola kitukola kyetwalina okukola so basigala bazadde gyendi era kyokola bantu tukyatambula ffenna paka olwaleero neesuuza nnyo kuba buli lwenkola ne Beat FM ebintu byange bitera okubeera very successful kubanga inamu omukisa oba mwe mulina omukisa mulogerawo olikawala kaffe we don't log it. No, we don't log it. Just olikawala kaffe tukwagala nnyo naye naye omuntu kulwalwa mu kintu amanya wattudu kubanga banaye Capital FM nno nayo ne Beat si temuli bajjo ddala katto ne Beat lwaki wejjamu ne Beat nayo si yakakati so bamanyi ekyokukola bakuumye omutindo that is why they are still standing as strong as they one. So manyi nti ngenda kutambula bulungi ngenda kujolibadde kutambula bulungi abawagizi bange mwenna mbegayirira era mbasaba nti mujje mama mutinda abayita mujje abagala okutega obumasu Serena is the right place. Manyi abantu abagamba batege obumasu naye bakikola balina ngabulirirawo ku Serena ngenda bannyonnyola akamasu okatega oti era okategera wa era lwaki oteekako ekiyo nakyo kikulu akanyeebwa kano kontadde oyinza okukateekamu ng'emmeseji otega erya jjulu bagamba mujje ku Serena nga talina kyeraba muyinza okwetegera awantu awatuufu. So mujje ku Serena tunyumirwe tubeere mu good vibes. Music wange aviira ddala ku mutima yensonga lwaki tayawula mukulu n'omuto bonna bakola ki buli kitonde kirina omutima kimuzika kinyumiddwa music wa Sophie Nantongo. So mujje ku Serena mbalinze nga 2 omwezi ogwokutaano tunyumirwe music wange ava ku mutima era nga ajja eri emitima gyaffe. Music from the heart to your hearts. Kati olinga agamba nti kati oyagala beeyagala bokka kakati abalala wabavuddemu ebisanja tebabisabe oba abakazi tobavu n'atayina n'anoonya onoogenda okuva ku Serena kuba nnoonya owuliramu ekintu nga okola ki noonya bakuza bulungi bakatukola ki tomuddamu tokola bugamba izo nyiga tosobola mugamba nti kireke byonna oba olina kusirika busirizi. So mbalinze basebo ne banyabo nga 2 omwezi ogwokutaano ku Serena mujje tunyigirwe mujje tukuba ekintu nga bulijjo muziki yenna bwenuze musaba manya batubadde basaba konsati eno
Sophie tuwe concert. Abantu bakula bawulira music ono. Nga bawulira bamama baabwe obuyimba bubatwala. Naye wetwogerera nabo kati bamaama. Kuba nange nakula nkuwuliriza. Wakula owuliriza mutowo. Mama ng'obuyimba bubatwala nobubasika wetwogerera nabo kati yes nabo message bagisanze nabo bataata so music wange be very blessed and lucky nti taboola omukulu n'omuto tukoze music agenda okustandinga forever. That is why tubeera very keen omuntu ayinza ogamba tofulumya kituufu si fulumya kuba neewala nnyo okuleeta ekintu nga manyi kigenda kubeera nga popcorn yeah so basaba mujje ku Serena mbalinze mu bitiibwa naye era akensuso nyongera okubaza BTFM. Thank you so much for standing with me. Mwina amaanyi ge mumpadde sisobola galaga naye nze nga wulira muli era senga si mmeeze badde ngenda balagako naye mmeeze kakirekeso mbalinze 2 May ku Serena. Tickets already kweziri ku katale osobola okuba 0774 98 tickets already weziri azeetaaze ayagala table million 3 ordinary mitwalo 3 emitwalo 3 nawe obeera ku mmeeza then ordinary emitwalo 15 okuba 07989 yenamba gy'okuba okufuna tiketi ya Sophie Nantongo. Enamba eyo giddemu kubanga nina bakwano bange bakadaama ne basekadaama bayinza okugamba nti beki tukugulidde tebo ojje n'abantu bo badiya tuddire ate era nga twagala okubeebaza abantu abo batuwagidde nnyo mutuwa obugabe mutuwagidde nti ye muntu atabeerawo physically naye ng'olaba awagira nakubira nakugamba Sophie nguze emmeeza ya mama wange Sophie nguze emmeeza mama wange tajja kuweza bantu munana naye enjagala eyasatu abantu abo batuwagidde njagala okubebaza. Thank you so much for supporting Sophie Nantongo era nga tickets zifunibwa ku namba ya 07984 nyongera okusaba TikToker bambi bu challenge bambi mu bukole badiya ekintu mukiwagira ba TikTokers tubagala nnyo mutukoledde omulimu munene nnyo okupushinga music waffe bulungi tweyanzire tubalinze nokusena mugule emmeeza mugambe nti eno yaba TikTokers mutuule wali ayiweru kuwaanayo yes bambi mukola omulimu munene nnyo TikTokers ddala omanye ebintu byatuuka tukola batukuze naye omwana agenda n'atuula mukayimba n'ogamba muno lwakisakola ng'olaba akusembya naye netuguma. Thank you so much for supporting music industry eno namwe mulina level kulugitadde n'abantu okwongera okubajjukiza nti music teri music mubi wadde yafuluma dda abeera mulungi. So tubebaza ba TikTokers era tubalinze twongere okupika ekintu twongere ku challenge nga baba bwagambye akanga abo oteekako kaki nkuyita Rebecca kale si baaba nga Rebecca kirekeeyo baaba wamukaddewo nga mukadde we onzise koki ndeka saba omuzindalo tugukuddiza watakisefem fwe tusaba okuwagira omuyimbi tumuwera ddala ekyetaagisa okulaba nti ajjayo amaanyi ge ate naffe tuleme okuswala kuba kiba kibi nnyo okuwagira omuyimbi ate gwe n'ogamba nti ani amuyambeeko biiti nga talina bantu naffe nga biiti ffe tusaba okuwagira muntu gwe tumanyi nti ajja tuswaza tusobola mungi Sophie Nantongo ayimba ennyimba nnyingi ze mu nnyimba nga ze Jjingo zesinga okwagala n'oluyimba lweka amaggwa oluyimbo sirwerabira tulina
Osati ya femi ya nikola enda. Amangu agafulumyo gafumisa olwo. Naye bannange. Tomala basiche sire lyo bibo. So, tulemelako. Naye Gabit FM tugabada Sophie Nantongo tujja kukula nti obulango bwonna bwetaaga tugakuma tubaka tutunda mpewo tukira tutunda tukira nti watujja mwoyo bukadde 10 tugamuma tibayita empewo za Bit FM nazo wa Bit tujja wayagala wajja okujja ku mpewo agambe walukana kupya nafunye kikaliiko okunyonyola abantu abagambe nti ate alina omuyimbi obulago gy'akyalewa wanyumira naye kyangu so Bit FM egenda kusapooti na Sophie tugakuwa obulango social media social media zinazikuwa ekulino ekyo kyolwetaaga ku Bit FM ijja kuwa nga tukole kugamba nti tusaleko nedda tugende mu kikadde nja kusooka okwebaza Bit FM ne Capital FM okutubeererawo from day one n'okusupportinga music wa Uganda obulungi so nja kwebaza sponsorship emutuwadde naku z'omwezi nga 2 ku saidi yaffe sirowooza nti it is a coincidence tugende mu kikadde okukwatagana ne Sophie Nantongo tugende mu kikadde ediringa ne music obulungi ali origin which I believe character zonna mweziri mu music wa Sophie Nantongo so yensonga lwaki tugende mu kikadde twavuddeyo tugamba katukulembeze omutwe omukulu ogwa Sophie Nantongo tugenda kubeera ku Serena ennaku z'omwezi nga 2 Ogwokutaano ebisale byaffe bitono nnyo etiketi esookerwako ya mitwalo 15 gya Uganda netubeera ne tiketi ey'emitwalo 3 tiketi eyo genda kuba otuula ku mmeeza ebejjirako ekyokunywa n'ekyokulya n'akatebe mu maaso ga stage kati baloke bakuba akamasi bakuba amaggwa bakusumulule ng'oli awo so mpita abantu bonna bannayuganda mwenna gye muli ab'e Kampala abaawa mukono ennaku z'omwezi 2 Ogwokutaano tuli ku Serena emiryango tugenda gigulawo ng'obudde bukyali tujja gigulawo essaawa 10 naye omuyimbi ogenda ku stage ku ssaawa emu ajja kuba ali ku stage lukoba teri kwogera nnyo yekyo gye tugenda okusooka okubeera nayo nga teri MC tetugenda kubeera na MC omuntu gwe tugenda okundooza tujja kubeera n'abakozi ba Beat olwo olunaku bajja kubeera mu bantu kubuuza abantu ki ekigenda mu maaso kati owulira otya kayimba kike baba bakuddizaako wano tukoze tutya twongeremu Hajjati ajja atya bakozi ba Beat bagenda okubeera mu audience okuyambako okwekyo naye ku stage tugenda kubeera tukoba kayimba kawedde atuzaamu akalala so yembeera bwe twegenda okubeera naku z'omwezi nga 2 Ogwokutaano fena tubeerewo tuwagire omuyimbi ndowooza nti byonna abikoze tulina okwogera ne pamawazimati bannayuganda bakikuza amaaso pamawazimatirio tetuli mu kwogerako so ndowooza ebitiibwa ebyo byenjogeddeko ebya pamawadi bandowooza nti kyekiseera abawagizi be mujje ku Serena tubeerewo mu bungi mujje mulabe omukwano ekivulu kino kiyitibwa Sophie Nantongo live in concert kigwa mu nsonga zonna oli kyajjayagala okutuuma ne celebrating amuntu emyaka gyemaze kugenda kijjo bingi so it's been a long time nga abawagizi bange temundaba ku concert nengamba why not ate bantu basabye abafaani mwe bakama baffe okituulamu n'okugamba abafaani baagala kino what can I do about it so byebigere bino byendi kutambula okulaba nti neteekateeka okubanga mbawa show na 2 omwezi Ogwokutaano Serena Hotel so ne celebratinga emyaka kyonna kyoyagala okituma kubanga bwenna agamba
Sophie Nantongo emyaka bwe giti mu music industry omulala ayinza ogamba ye ate lwaki tokatumyeko so nekireka nga kiri open kubanga byonna bijja wetu nga bwe nakitumye Sophie Nantongo live in concert kubanga obuyimba bwengenda okubawa si bupya buviira ddala eri n'okutuuka kankano kimuze kirala kibadde nti oza akama ke nafunye nti ajja okubanga agezaako kuma nejingira audience eyo okulaba nti ekimu kitambula mundawo kimu okutambula ujja ku maaso awo ndowooza omutegesi ajja kugenda mu kafo naye okyekkaanya okikitaanya perekeze kube ebitaba boli kwanakulonda wonge nawe nakubika mumpewe kunta nakulindako bolivawo olisanga nkulinze so abantu ekyokukwata microphone ekyo kyo katonda yange gwenzungusa onzungusa oginsimbe boti awo omanya kiddako and it's the main reason lwaki twasazewo okuba nti ba MC gaffe okwogera kugenda kubakutono kubanga abantu twagala okubawo ekyo kyebakola kyebasasulire ku Serena tugenda mu lukoba olukoba Sister wo ategeka omukolo okulaza wayinza obutamuyambako era amuyambako paka ffe tuli ba sister ba Capital Radio kakitegeeza babulaza bafa ba Capital Radio bajja kutuyambako era will you speak it the English? I'm going to carry all my English on that day. You even have an accent. Gaetano and Lucky. Tell them. I want it to be ready for Tell me. them. You are going to be flabbergasted. No. You are going to be surprised. I'm going to, should I use the other one? Use them. I know Lucky will not come on that day. She's going to be scared of my English. My dear, Yeah. come prepared. Yeah. Because English it. ebizo bibiri bijja biri kafuyo bibiri bijja ku online abali abuuza nti ebyo extras zonna nti abebyasinga batekeka ebifu naye ebyo extras olabika aliko wala omasako baluweero naye nti ebyo extras zonna zitegekeddwa mu bifo ebyenjawulo n'ekirala mpozi nti Hajjati kisibo kino unaabuuza Ivan agamba nti oli mufumbo oba oli mufumbo oza Ivan yasembeyo ebibuzo byebyo ebyo extras we babadagamba mutegesi oba muyimbi naye abuuza nti ebyo extras endala then kigeekyo ekya Ivan era we tujja okukola kijokoma kisusse tufunde ku mulama gw'ekivuakomaawo. So for now, amaanyi gaffe gonna obudde bwaffe bwonna buli ku Serena ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano tetwagala kukola bintu biri half minutes because twagala okukola extra twagala abantu tubawo ekintu ekijja mu vali ya Sophie Nantongo ate nekijja mu vali ya sente zaabwe zibakoze ekintu zebasasudde so amaanyi gaffe gonna gali ku Serena hotel ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano yeah. So tetulinayo extra mpozi kiri ekirala kyabadde babuuziza sorry olwo kyabadde babuuziza oli mufumbo manaja otubuza ku manaja badde oba najja ku Serena tujja kukigamu kuba ekifuba kikutse bana tujja kukigamu Okay. abayaye Kaseera kano